Ekitongole kiramuzi nga kikulembeddwamu akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Flavian Seija bapulida abawabi ba gavumenti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basisinkanye abatuuze okuva mu disitulikiti 10 ezikola ettundutundu lya Masaka ku mpeereza ya kkooti mu kitundu kyabwe. Wano abatuuze batabukidde abalamuzi ababalumiriza okulaga kyekubira mu nsala y'emisango. Omulamuzi oyo yennyini Chief Magistrate wa wane Masaka yangoba nangamba mu kibanja nveemu era n'alagira Kawombe Kenneth muliyire $5,000,000 nga zaaki nga balina empapula zonna za bufere. Mukoze ky'amaanyi nnyo okuyimirizaawo okutwalira amateeka mu ngalo. Olw'ensonga waliwo omusango okulya nga tegwetaagisa ng'omuntu ne bw'aba yakoma mu kibiina kyakusatu ng'ogugusalibwa mu kati omusango gw'okukwata omwana omuntu omutambulizeeko omwaka mulamba. Abalala balumiriza abalamuzi bano okuba abakambwe gye bali. Nangaba, don't tell me nonsense if you have not come with your lawyer. I'm not listening to you unless you want a policeman to come and arrest you. Era bano boogedde ne ku minisita omubeezi ow'ebyettaka atyobola okusalawo kwa kkooti ku nsonga z'ettaka. Kusaawa eno abaaliko baatwala mu kkooti ne tujja mu kkooti ne tubasinga ne bajulira mu court of appeal. Ne kusaawa eno omukulu minisita Mayanja yagenda ku Ddondo n'agamba nti judgment yakolebwa ne Masaka nfu n'ebyapa byaffe bifu era n'ettaka n'agamba nti ebyapa babisazeemu. Bwe banaakusala nga bwe tulinze ensala bwe tubadde tulinze ensala negenda mu maaso kkooti neegusala. Kino ekiragiro ekyayise wiiki ewedde eky'omukulu Mayanja n'ekino ekya kkooti kiriwo ekinaateekebwa mu nkola. Mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja asabye abalamuzi okuteeka ennyo omulaka ku misango gy'obutabanguko mu maka. Obutabanguko obuli mu maka ebintu ebimu biriwo lwa butamanya, ebintu ebimu bitono nnyo nga tebyalituuse na mu kkooti. Obutabanguko mu maka ffe kutukwatako nnyo naye ffenna ng'abatuuze tulina okulwanira awamu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba ategeezezza nga bwe basanze okusoomoozebwa mu kufuna obwenkanya mu kulwanirira ettaka ly'Ekereziya. Musango omulala kakati ffe ogutulumya omutwe ffe tubeera bakasitodiyani b'ettaka lyammwe ery'Ekereziya ery'ekkanisa ery'emuzikiti. Ekyo kitukulungutanya eno wansi situlinayo nnyo maanyi naye ekitongole ekya judiciary n'ekya security etusaba bitukwatireko nnyo obwenkanya bubeere nga bujja. Naffe tuli bantu tulwala tulwaza tufiirwa tubeera ku bitanda naffe tubeerako ku sick-leave ate n'emisango nagyo mingi nnyo. The population has grown. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu mu Uganda Flavian Seija akubiriza abalamuzi okuwanga ensala zaabwe mu budde baleme kukandaaliriza bantu. Bwe kiba kisoboka babawe ensala yaabwe mu budde. Tubawe ennaku amateeka tubawe ennaku 60 working days baba amaze omusango akugambye nti omusango guwedde. Ono era ayagala abalamuzi babeere nga bakiseeri abantu be baweereza balemenga kubayisaamu maaso. You must have that customer care. These people come to court, they are worried, they are even scared. They are scared of you. Essiga eddamuzi lyatandika kaweefube w'okusinkana abantu okukubaganya ebirowoozo ku mpeereza yaabwe kye baatuuma Open Court okusobola okuleetawo enkolagana wakati waabwe n'abantu ba bulijjo. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.